Wana Abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba kati omuntu akubye munne ekikone mu parliament ngota ebyo biba bikyakola amakulu ti omukulu tasobya abakulu tutandiko bagambako mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni abakulu bemuneeyisa obubi tugenda abaana mutandiko gamba ku bakulu baba beesitaza mu bagambeko. Buterevu amawulire ga Abamakasi gasobodde n'okutuuka ku basumba era nga embeera nga bw'ogirabye buli omu avaayo kubeera nga awolereza Abamakasi ku kye yakola ekyokubeera nga avaayo n'ayogera ku mpisa ne ku mbeera za taata we. Abasumba nabo abalwenyigiddemu olutalo luno era ne bakakasa nti ekyaddala abakulu basobya muve mu byedda bye mwagambanga nti abakulu tebasobya abakulu ku guno omulembe basobeza ddala. Kankuwa akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribinga atanaba naawe atanaba kulekinga vidiyo eno genda maaso Buterevu obeere nga ogirayikinga. Omulembe omupya guno mufu abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Wana Abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba kati omuntu akubye munne ekikone mu palamenti ngota ebyo biba bikyakola amakulu ti omukulu tasobya abakulu tutandiko bagambako mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni abakulu bemuneeyisa obubi tugenda abaana mutandiko gamba ku bakulu baba beesitaza mu bagambeko kati ebintu bikyuse ne gwozadde akubira engoma n'okola ki abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiridinga batandise okulwanira mu palamenti mu bagambe oba bibalemye mutuule wansi kakati oyo aba akuyigiriza. Yes, Buterevu bw'atyo nno omusumba bw'ategeezezza okuva Abamakasi lwe yavaayo n'ayogera ku mbeera ya taata we. Kirabika nno buli muntu ali ku sayidi eya Abamakasi okuggyako abatonotono abo era nga nabo we twawunzikidde we tugenda owunzikira wiiki eno bagenda kuba nga bwe batyo bakyuse era nga bakkiriziganya ne Abamakasi abasinga olutalo abadde basinga osindika omulire wa Abamakasi olutalo bandibanga bwe batyo baluvuddemu dda bawanise akaana kabawadde levo ne babeera nga balina kola kimu kyokka ekyakuwanika buwanisi bakaveeko bakeesonyiwe. N'abasumba ensonga nga bw'obalabye baziyingiddemu era bategeezezza nti ddala omukulu ow'omulembe guno asobeza ddala muve mu biri ebyedda bye mwagambanga nti omukulu tasobya omukulu wakati asobeza ddala nga bw'okiwulira. Kwongera katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Zawedde amawulire gali kusuula ewabi omulwadde tomanyi na bimuluma omwesibyeko yuyo omuwalabanyiza mu Amerika naye nga Zawedde ebiruma omulwadde bye kitubimanyi kwagala mawulire kubeera nti bakwogerako kale Juli wakola bulungi webale kuyamba anti bye mwagala kuba wano Zawedde wayambye nnyo bambi bakuwa omudaali ku Independence Day naye oyamba bayina ne Senga Asidi muyambe ne Nakku muyambe nze Juli oliyamba Senga Asidi nja kugirako enkofiira so bwe bitowe byali knows I should be leaving kanve wano. Yes, Buterevu embeera nno bwetyo bweri ku sayidize eyo. Kansubire omukulu Tamale Mirundi Junior omwewuliriddeko mu bigambo bye agamba nti Juli yakoze si bulungi mu okubeera nga ayamba Dr. Jose Chameleone era n'ategeeza mbu Juli anoonya mawulire ku Dr. Jose Chameleone mbu y'ensonga enkulu mwanatu eyakoze kye yamuleetedde okubeera nga ayamba Dr. Jose Chameleone
wano olw'ensonga mbu essaawa eno Jose Chameleon yaliko amasannyalaze kati mbu Julie ayagala kutapinga ku masannyalaze aga Dr. Jose Chameleon. Bigambo bya mukulu Tamale Mirundi Junior, wabula bannayuganda si basanyufu olwa statements omukulu Tamale Mirundi Junior zakoze ku Julie ng'agamba nti bannayuganda ekituufu bannayuganda bategeezezza nti tebamanyi kituufu na bannayuganda abamu kituufu kye bakola ki kyebaagala, kubanga singa Chameleon teyafuna muntu amuyamba bandibadde awo ate era nga aboogera bingi mbw ate omuyimbi w'eggwanga n'atuuka okubeera nga tasobola genda bweru kufuna bujjanjabi era bandibadde boogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ate era afunye amuyamba amututte okulabika nga afuna obujjanjabi asobole okuwona akomewo atukuba endongo, ate era wavuddeyo abantu nga Batamale Mirundi Junior nga bali mu kwogerera ate abamuyambye omutwalo kola ki okufuna obujjanjabi. Kwegamba bannayuganda beebuuza ddala ki abannayuganda abamu kyebaagala, kubanga nabo kyebaagala balabika tebakitegeera bulungi. Bw'okola ekirungi nga bakiwakanya ate era bw'okola ekibi bajja kukivumirira. Kwegamba ne weewuunya abannayuganda kyebaagala mukwano gwange ne kibeera nga ate munnange kikubuze bubuzi. Kale embeera nno bwetyo bweri ku sayidi zeeyo. Kankwongereyo akatambi kamu kakka bwe kati n'oluvannyuma tubeere nga tuwunzika. Nze mwana gwe nakutereka Umaru Kiseka naye kw'olirinnya wano. Taata wange we yafa wa celebratinga n'okola party. Hey! Wadda ku live mwana gwe nga taata wange afudde n'ozina amazina Umaru Kiseka. Nkulinze lw'olitonnya entebe. Bw'olitegeera nti gye yalaga tebagaba visa. Baana mmwe mwefudde ebitagasa. You have brought pain to people. Nze nnyoko gwe nkwatibwa ennaku. Kwalo tuliraba. Tulyesuutinga. Bavubuka mmwe mumanyidde abantu. But what comes right comes right. Oba ebyo bibatuddemu butuuzi. Sifa abawaŋŋangusa. Buli kisinga owulira ekyeyo kikutamye linnya ennyonnyodde. Yes, buterevu. Embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo. Nkujjukiza subscribinga mukwano gwange gwe atanaba ku subscribinga naawe atanaba ku likinga video eno. Genda buterevu obeere nga bwotyo ogimpeera like. Mukulu ye Tamale Mirundi Junior kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. Abantu balina obusungu, abantu balina obusungu ebya ddala nga abwokiwulira. Tamale Mirundi Junior mu bigambo bye kansubire omwewuliriddeko alina obusungu bungi nnyo ku Umaru Kiseka. Yagamba Umaru Kiseka yavaayo n'celebratinga n'azina amazina ku live oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Tamale Mirundi Senior. Kino nno ate kyasanyusa mukulu Tamale Mirundi Junior. Kino nno kibeere ekyokuyiga tuve ku famire z'abantu. Gweteberezaamu asinga Umaru Kiseka yali mu Uganda ebiseera ebyo we yacelebratingira ki ekyandizeeko. Si bye bimu n'eby'omugenzi Ismail Chuli. Mu butuufu tulina okubeera abeegendereza ku famire ez'abantu. Ebintu ebimu tuba tulina kubeera nga tubyerekereza bwerekereza n'obyesonyiwa bw'obanga ekyamazima okyayagalira ddala obulamu. Kuba gwe teberezaamu engeri omusajja ono Tamale Mirundi Junior bw'ayogeddemu ku vidiyo eyo. Tebereza singa Umaru Kiseka yali mu Uganda by then n'abikola ng'ali wano Uganda teyandikomekereza nga musajja waffe omugenzi Ismail Chuli. Jjukira ne Ismail Chuli naye yavaayo n'celebratinga okufa kwa minisita omu, era ye vidiyo gye yasembayo omukulu oyo okukola. Amasasi gaamutuula mu kifuba bulungi nnyo, era bwe twogerera kati zembuyaga ezikunta. Bannange tubeere beegendereza nnyo ku famire z'abantu. Kituufu omuntu oyinza okubeerawo nga bw'otyo tomwagala oba nga n'ebyakola tebikusanyusa
obanga temukkiriziganya mu political party yemu naye ebiseera ebisinga bwe baba bafunye obuzibu bwe batyo famire ye ejja sigala ng'enyolwa kuba bw'aba abadde mubi gy'oli tekitegeeza nti abadde mubi ne mu famire ye. Mu famire ye abeera muganzi nnyo era abeera ayagalwa nnyo era ababa bagenda mu miisinga aba balekedde eddibu ddene nnyo mu famire. So mu mbeera yonna bw'ogezaako n'oyogera ekibi oba n'ovuma n'osanyuka n'ocelebratinga mu kufa kw'oli lowooza nnyo nti abadde n'abaana ate abaana abatalina musango abatalina kye baali bakukoze abadde ne famire abadde n'omukyala abatalina musango abatalina kye baali bakoze eki abatalina kye baali bakukoze. So kibeere ekyokuyiga tamala emirundi junior naye kyamunyiiza ekyawuma Lukisekka okubeera nga yakola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Kati teebereza singa wuma Lukisekka yalimu mu ggwanga ki ekyandiddiridde. Kwegamba ebimu tubikole naye nga tubikola n'okubeera nga mwana tutwegendereza. Yoye mukulu Tamale emirundi junior kansubire ebigambo bye bwe mutyo mubyewuliriddeko si bigambo birungi nnyo eri omwami Wuma Lukisekka era nga si musanyufu wadde yadde n'akatono eri omwami Wuma Lukisekka era nga ndowooza mu mutima gwe amwagaliza ddala ekintu ekisingirayo ddala okubeera ekibi ku nsi kuno. Naye katulinde tulabe wa ate gye binaggwera mwana tunyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tobeera kutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale wekumire ku mukutu gumu gwa Jika Media tusinkane mu comment section gwalina kyagala okubeera nga abwotyo otuwabulamu naawe alina endowooza yonna osobola obeera nga ogiteeka buterevu wansi awo mu comment section tubeere nga bwe tutyo tutambulira wamu ate nga tuwuliziganya. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.